Lero nzize tusobole okubaako buli update gye tufuna ekwata ku mwami Matayo Omulanzi. Obuli osandize lunaku luno naye oluvannyuma lw'okukizuula nti buli lwe tuwaawo gaapu abantu bangi batuuka okuba nga bavaayo ne boogera bye bamanyi ne batamanyi. Kale kituwa omulimu omunene buli kadde ate okuba nga tunnyonnyola n'onnyonnyola ku ssimu n'onnyonnyola ku WhatsApp munnange ate munnange kye twakola ekyo okuba nga tuwummuza okuba update nga twakikola strategically ne tugamba kakibeere bwe kityo nga bwe tusaba Mukama Katonda abeere nga tuvunusa ku mbeera eriwo naye kirabika nga ate abantu abamu bakikozesezza bulala naye nga mwebali nnyo mikwano gyaffe mwebalire ddala abeewayo ne mukkiriza okuba nga mutambula nange ebiseera byonna saako n'omwoyo ogwo gwe mutulaze ogw'okuba nga buli kadde mulyajana okuba nga mumanya Matayo Omulanzi ki ekimuliko naki ekiriwo olunaku olwaleero. Okusooka bannange gadde mba reporting nti mwami Matayo Omulanzi gyali mulungi mungamba mundabika munfune bulungi gyali talina ttabbo era mundabika mulungi atalina buzibu. Bw'aba alina obuzibu bumuli ku mmeeme bumuli ku mutima naddala oba olyawo olw'embeera etemanyirika bw'oba n'omuntu we yenna nga baali bamutaddewo ku mukomera oba gwe mwennyini nga wali otuuseeyo oyinza okuba omujulizi ku kyenkugamba n'okkiriza nti kituufu eyo embeera temanyirika. Kale ebyo ng'ojjako okugamba nti stress yo ng'omuntu agirina naye mundabika wano kali tugamba nti kiri yadde weewaawo bwe baali bamusindise wali eri ekigo ennaku ezo ezasooka zaali nkalubamukko gyali era yatuuka n'okuba nga mundabika nga teweetaaga kulaba Matayo Omulanzi gw'obadde omanyi nga bamukuleetera nti yono Matayo ng'oyinza okuwakana n'ogamba si yoyo Matayo lwaki endabika yakyukamu naye nga kyava ku ki olw'okuba nti baali tebamumanyi n'embeera ze byalya ne byatalya. Matayo no baamuliisa omunnyo ate ng'okimanyi nti muziro gyali n'obutungulu muziro gyali naye jjukira nti yali mu kifo ekipya gy'atalina muntu yenna amutegeera gy'atalina muntu yenna amumanyi. Kale nga naye talina kyakukola kubanga musajja mugumiikiriza kyemumanyiko nti amanyi okumala ennaku eziwera nga talidde mu bulamu bwe bwa bulijjo asobola okumala ennaku eziwera nga talidde naye ng'anywa bunywi mazzi naye ng'ekyo kiri mu bulamu bwe mu mbeera ze. Naye kati ojja kukitegeera nti naye mabega erisi yali awo nti ali bulungi era nti alya bulungi nnyo kati agenda okutuuka eri n'asooka n'agumiikiriza naye agenda okuwulira ng'afa n'agamba kale kandye ku mmere. Ekyo nno kyokka ekyokulya emmere yalimu omunnyo kyekyamuteeka mu mbeera eyali enzibu nno ddala kyensobola okutegeeza. Mungu n'asaasira nti oluvannyuma lw'okubanga twayintaviininga mu nsonga ne tumutonderawo embeera mwasobolera okuba nga afunye ekyokulya ekiri special ekitalimu munnyo kati yatuuka okuba nga atereera era mu ekyo njagala bakasa nti Matayo Omulanzi takyakirinako buzibu gyali bw'atyo nga bw'okitegedde. Tutuukayo gyali wali ekigo era abakulu b'amakomera tebalina buzibu kasa tubeera n'ebyetaagisa okuba nti no batukkiriza okugenda okumulaba tuyitawo ne tugenda ne tusobola okuba nga twogera naye. Message gyalina enkulu gye muli ebasaba kubeera bagumiikiriza era yabagamba ekintu kimu najja wano Mukama Katonda ekisalawo abakulu ne bandeeta era ndeesuubidde nti Mukama Katonda ajja kusalawo abakulu bakirabe nti ekyamazima ng'olyawo neetaaga okuba nti nzira mu bantu bange ate nsobole okubaako emirimu gye ngenda okuba nga nzirukanya. Naye mu byonna wakati awo nga twawaawooko obaolyawo akaseera ak'okuba nga tubawummuzaamu buli kadde okuba nga tubapudeetinga kati ate bannaffe abamu abatategeera bulungi Matayo ne bagufuula mugano. Omanyi tekisinga kutukola bubi ngaffe abanoonya likes ffe abanoonya views nti otuuka n'okubawo kisitole ky'otoyinaako mutwe n'amagulu nga tokimanyi naye lwaki nti bwe watesitingako bwoti n'okola ku sitole zikwata ku Matayo walaba nga abantu baziraba olaba mwana bwe nakikubye bantu baziraba kati tayimu etuuka nga kalota tutalina update zaatuwa bano bannaffe nabo okweextractingamu ebyabwe balina okuba nga bategeeza abantu okufuna likes kati wakati awo nga kalota talina kyaba updatinga nakyo bano basalawo okuba nga lwakiri bo bazimba ebyabwe bitali bituufu era abangi mbadde munoonya kalula kati bino biki lwaki kimutukweka lwaki temutugamba kituufu kirabika omwana. For example mawulire bagafulumya balinga bagamba Matayo Omulanzi eyalanga kiro ne kiro bagenda kumutta. Abangi mwajja mu inbox yange abamu bamasimu nga mubuuza gavumenti egenda kutta Matayo bomba bagenda kutta Matayo ngala bategeeza bannange bitebiriyo. So the purpose yange y'okuba nti nze wano obudde buno wagaragazaako kubanga tujjawo obulimba obwo tewali nti Matayo Omulanzi yani agenda okutta mwami Matayo Omulanzi. So ekyo njala musooka embeere nga mukijjawo nti tekiriyo era nkiddamu nti si kituufu ekyo kyo si kituufu mwami Matayo nkiddamu si kituufu ali seefu bulungi. Ekyokubiri kyensobola okubanga mbagamba ekiyinza okubanga kyo kiyinza obba nakuwazaamu ku mitima katono naye mukigumire kibeerawo
amaanyi g'amatayo bagakendezezaamuko amaanyi ge ekyo kyobadde okisuubira abamu mu abadde babigoberera. Lwaki nteekedde okukikugamba? Amatayo nga ye amaanyi ge gayina obulamu mwe gatambulira mu ye, ekyo kibeerawo. Kati nga bwe bajja okulaba nti oyinza okuba nga oli musajja mumegganyi era oli mulwanyi mulungi, naye singa batuuka okuba nga bakuggyako omukono gw'ogumu ogubadde gufunye engumi bulungi, simanyi oba amaanyi go ganaasigala, kubanga omukono ogumu baguggyeo kati ogumu guyinza obutamalaako. Kati nno eyimu sijja kubanga mbigenda nnyo wala, naye ku Mwai Matayo omulanzi n'obulamu bwe nga bwe mbutegeera, ekyo nakyo nteekedde okuba nga nkibategeeza. So ekyo nakyo bwe kityo bwe kiri. Ye ng'omuntu omutima mugonvu, ensobola obbagamba Matayo omulanzi kiddamu nti ye nga omuntu omutima gwe obudde buno mugonvu, nti n'atuuka okuŋŋamba nti kalule nsabira bwenna amala okuva wano mujja kunsaasira kalule mala ogendako mu kyalo lwakiri mmaleyoko ku bbanga nga ndi eyo si mu bubi naye nsooke mpumulireko keyo mu mbeera zange. Akati bw'amala okubanga bw'atyo ekyakiŋŋambye tulwali ekigwo jjukira kukomera ne mugamba akati sebe ebbanga lyonna ly'onoomala eyo abaana baffe tugenda bakola ate ekyo ne kiryoka kimuwawamula n'agamba nti ate mpozi abaana be twogerako be bano abaana basoma abaana baffe abasoma abeeru be muyita bannamagu yaabo babadde basoma emisomo byalaani basoma bino eby'enviiri abasoma ebya kompyuta era neetaaga bategeeza nti abamu ku bo bambi batikkiddwa n'okutikkirwa ate Mwai Matayo omulanzi wataabadde ngambye bwe nti abamu ku baana aba Mwai Matayo omulanzi basomesa n'okubangula abamu batikkiddwa era n'empapula bazifunye. Kati veni waliwo abalala baba bakyagenda mu maaso n'emisomo gyabwe. Bano abatikkiddwa bo abakitandikira ddala okusinziira ku batrainers bakasiza nti bano bo kati babanguse era tetwetaaga bayambako bafune entandiko, abafuna ebyalaani babifune, bakola saaluni bazikole bagende batandika emirimu. So kati abalala bo bakyasigaddewo nga batyo nno bakyayiga. Naye ekyensobola okuba nti nkutegeeza ggwe mukwano gwange atulaba nti ng'oggyeko ekyo ekyabo abasoma lwakiringa bwemaze okuba nga mukwano gwange nkubuuliddemuko era weetaaga okuba nga omanya nti bwatyo ebinnaggwe olw'ensonga bano abaana balina we basula, balina ebisulo. Ebisulo bino si mizimbo nti jjajjajja w'Amatayo yagimuwa nedda. Ebisulo bino biriko bannannyini bino ekyo tubisasula, okulya kwabwe bino tubaliisa. Bonna bonna nno bwetaaga okwengezaako okuba nga mbategeeza obuliwo olwaleero. Munajjukira ebiseera biri nga bamaze mumukwata mwezi gwali gwa kusatu, gwali gwa kusatu. Mujjukira ebbanga awo eryaddako olutuyingidde ate omwezi ogwokuna olwo nga renti nayo ng'etuli bize waneeno ku woofiisi zaffe ate n'eri abaana gye basula n'ewalala era konna kabagambamu katonotono ne mbagamba naye ekyo tulebaza nti amaanyi ge mwatuwa nga muyita mugula products ez'Amatayo twasobola okuba nga tukisootinga bulungi ne kiggwa. Kati twamaliriza nga tuyingira omwezi ogwokutaano. Abamanyi renti ng'ey'omu Kampala n'ebitundu ebirala balandiroodi mbategeera bulungi nti bw'oyingira omwezi tosukka ngezi ngambe ndeka kale nti taata ogambye 2 tukiriziganye nti 2 akati tuuka mu nnaku za mwezi 3 olyoka olaba embaga okitegedde abali mu Kampala ekyo bakimanyi ku balandiroodi baffe ati twagenza okuyingira omwezi guno era ng'embeera ate era ne biddamu kyokka bituukira mu kaseera keekamu nga ebirala byo mujja kunzikiriza nsooka embeera nga bwentyo mbyeresa olwawo nkyetaaga okuba nti nkunnyonnyola ku mbeera ku Mwai Matayo omulanzi bwetyo nga bweri mukwano gwange mu kiseera kino era mumanyi ki ekiriwo. Mwai Matayo avaayo ddi alabika ddi mu kkooti ebyo ŋŋenda okuba nga bwentyo nno bategeeza wano wetudda. So ekikwatagana n'emirimu gyaffe eri ku kitebe ekyo maze okuba nga mbategeezezza naye muzikirize waliwo wennyini we mba nsinzira okuba nga neebaza nnyo njala nnyo okwebaza mikwano gya Matayo omulanzi mwenna ekyamazima mwenna kangambe nti abali mu diaspora abali kuno n'aba Board of Africa mwenna muzikirize mbagattirawo bwentyo ngambye abali mu diaspora abali kuno n'aba Board of Africa mwami Wasajja ne ttiimu yo ne mwannyinaze aba Board of Africa mwebale nnyo mutukoze bulungi nnyo wakati mu kusomozebwa wakati mu mayengo ago agakubanga ejjengo ddene era nga liyinza okuleetera omu okutuuka okuba nga ava ne mu lyato ate nabbira naye musigadde nga muli bamyufu tubeebazaamu akenso nti mwebale nnyo abatayi baffe mwebalire ddala mutukoze bulungi. Emabegako wali twabasabanga mugule products eza Mwai Matayo era tubeebaza abazigula to the extent nti abo bali wabweru wa ggwanga naye yasinikanga seno n'agamba nti nze mubigule mubinkuumire. Waliwo sister wange wajja naye sinnakula bweyinza okudda eno weerabira nti ebintu byo ate mbirina. Wali sister wange ate yagula ejjinja lino eryaka n'ebirala ebigenderako. Njagadde okujjukiza munnange teweerabira
nonyambulira wonna wooli ndabe nga bwakiri ebintu ne bikutuukako ninaye ku kya mutima nti ojja kutuuka obudde nga bukuweddeko ddeyo mu Amerika ate olindekere kakati kuba nkima mufuna wasiwasaawo nga musemberedde okuba nga muddayo naye kyo nkusaba munnange nkubira kasimu tulabe butya bwengendo bikutuusaako beere nabyo kale yenteekateeka nti nawoba tonnatuusa ajjukira abamu ku mmwe otusindikira dda akasente ate akabisindika ne tubipostinga era ne bikusangeyo kati waliwo agamba nedda sirina ku papa nze kangule mu binterekere ndi bisango wawe ndifuna omuntu yenna agenda okuba nga bwati akomawo eno e Bulaaya alibindeetera twagadde okuba nga tubeebaza mikwano mwebale kutwesiga ekyo kye mbaddemu tukole kye kibadde kituyamba ennyo naawe okusinza ku kiwandiiko kye nabasomerako wano ku mbuzi yaliwo nga Mwematayo bamutute mu high court waliri Entebbe nabategeeza nti Mwematayo enteekateeka za kumukumyawo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano si kyo mukkiriza nti ekyo bwekyo bwe nabategeeza Mwematayo ekituufu tusuubira bajja kuba nga bamukumyawo naye ate wemba wamawulire nti bamukomezzaawo before 12 nakyo temukyekanga bwe mbagamba nti bamukomezzaawo mu kkooti nga 12 tezinnawera nakyo nkiddamu temukyekanga kyokka ate wenna abagamba nti ate 12 tebamulisi nakyo temukyekanga so kitegeeza buli kimu kiri possible naye nga katusabe nti essaawa yonna bagenda kuba nga amukumye mu kkooti bw'anaaba akomezeddwawo mu kkooti tusuubira nti amateeka bwe gatyo gayinza okubeera ku ludda lwaffe tusabe abeere nga bw'atyo ebisigadde kale anaagendangayo n'abanyonjola n'ebina bwe byetaagisa naye kye tunonja kwe kusobola okuba nga yavaayo lwaki tumwetaaga era kino nga bwe mbadde nsinga okuba nga nkisaba gavumenti yaffe eyakuno nti ne bwe kiba nga waliwo oba nsuubiza akolebwa Mwami Matayo omulanzi nze ndowooza nti omuntu yenna ayiga kibaawo kisoboka nga Matayo naye yalina ensuubizi yakola naye kisoboka ne tugamba nti leka tusayininge waneendo endagaano namutayiika tugamba nti akati ekikwatana ne ABC tetuliddamu nekyo lwaki bino mbyogera twetaaga Matayo ng'ali free ajja akola emirimu gino gyayamba ku gavumenti ya Mwami Museveni lwaki bwenkyo bwe nkiyita Mwami Museveni abadde nga atunuulira nnyo naddala waliwo abantu tunuulira bali marginalized bwebityo ne bwebityo ne ministries weziri naye mulimu abantu nga kati bano abeeru babadde tebannafiibwako nnyo ate ng'omulamwa gwa Museveni akulaga nti twagala okulaba nti abantu bonna nga bwe yatunuulira bali marginalized mu kusooka baali bakyala ne batunuulira abalema ne mu palamenti kati bakiikirirwa ne batunuulira abavubuka ne batunuulira baki naye waliwo omuteeko gw'abantu ate nga si balema si bakazi si baki bo nga babayita bannamagwe bano basoma tubalina abaana balina zi digiri naye nga mu mirimu basosolwa nga bw'agenda eri maneja Kalule agamba ndeeta kyekyo tayagala kumanya bangi ku abo tugenda ne tubakwana naye alina bye bawanuuza musimanya bw'obeerako nennamagwe y'ofuna obugagga amukwanye n'alaga nti amuwasizza bw'azaala n'amuddukako kale kaakati ffe tugamba katubakolemu omulimu era omulimu Mwematayo omulanzi gwabadde asinga okuba ng'akola okubudaabudda abo n'okukakasa nti babeera n'obulamu kati kyekyo nno lwaki tugamba nti gavumenti yakuno mutuyambe wabeewo enzikiriziganya ebeerewo Mwematayo omulanzi asobole okuba nti ava mu bulamu obwo akomewo abeeko ate emirimu gino bw'agenda okuba ng'agitambuza weewaawo yafeesi yaffe nga Mwematayo tannadda n'ebirala bye mbannyonnyodde obwetaavu bukyaliwo era njagala okubajjukiza nti kopa ye akyaliwo amasaawa gakyaliwo ddala engabo ya Falaawo ennene zikyaliwo entono zikyaliwo empeta weeziri ebikomo weebiri byonna ebyenkula zonna ebyababede paaka bino ebisookirwako earring weeziri necklace weeziri ebyo byonna byenjogerako wali obiwulidde naye bino bibaamu enjawulo nti bibaamu ebirungo ebyenjawulo ebirungo nga kopa ebirungo nga tantaramu ebirungo gamba nga silva n'ebirala nga mikisa yagenda bagamba yefuuka eddagala erigenda okutuyamba okulitambulamu oba obulimu ebisoomooza lwaki otuuka okuba nga obonaabona nagamba nti nkoze bizinesi eno kalule kati okumala emyaka egi naye bwensituka ate neddawo simanyi lwaki bino ebirungo bikomyawo kye bayita amaanyi ag'obutonde Mungu ge yatonda ate n'okuba nga bitereeza omukisa gwo buli muntu Mungu yamutonderako omukisa naye bino bye tuzunga okwanya akakazi kati ntulya musajja wange okwanya akazi kajjudde ebisiraani lusobola okukubonyabonyanga buli kyokwatako nga kifa omusajja akwanye n'omubalamu amagezi n'ogamba yes kitegedde naye obulamu bwo ne buzikirira lwekyo so buli lwobeera n'ebirungo ebifaananako nga bino bye bigenda okukuyamba okuba nga bikutereeza obutonde bwo ng'omuntu ne bikugjawo kacca oli yenna gwe twogerako ebirala bingi byosobola kukunyonyola n'okukutendera ebikwata ku bikoma ebyo naye kyo weetaaga kuba nga bwekyo tutuukirira osobole okuba nga oyambe omasimu gaffe weegali derivaly tuzikola naawe wasobodde okuba nga bwekyo gy'osobola okujja n'obifuna kale nno oyo gwe bayita Mwematayo omulanzi naye lwe nasembye okuba naye wali ekigo yangambye nti Kalule kimanyi okukanya twakukola nti tetukyetaaga abantu kubanyonnyola nnyo naye obandabira ye meseji ya Matayo yangamba nti obandabiranga nnyo naye bagamba beere bagumiikiriza meseji ya Matayo omulanzi gyemba wakati bandabire nnyo naye babeere bagumiikiriza
nnyo yagambe babeere bagumiikiriza naye bansabire n'abatusapootinga ekitongole kyaffe okusigala nga kitambula yadde taliiwo nabo basobole okuba nga batukolera ekyo so twagala nnyo okubanga bannange tubeebaza naye nga mesagi yamu Matayo Omulanzi nkulu 1 mubeere bagumiikiriza namba 2 mumusabire namba 3 mwongere okubanga musapootinga ekitongole kino kibirenga bwe kityo kiddukanya emirimu egyo. Board of Africa mikwano gyange mwebali nnyo mwebalire ddala omulimu ogwo amakula gwe mutukoledde omwoyo omulungi ogwo omulungi okubanga ekyamazima Matayo takubanja naye ate gwe ne weebanja mu mutima n'ogamba nti nedda ono ye waffe n'oteekayo omutwalo nga si lwakuba nti olina kyogula waliwo abataddeyo emitwalo 10 emitwalo 2 naye nga si lwakuba nti agula kikomo kyakkubo naye ng'agamba ku lwa Matayo nze ku kyeyankolera kye nalaba zino kanziteekeyo omwana w'omuntu asobole okubanga bwakyabeera bulungi. Matayo ng'ovudde ku kino kyotegedde ekyokubanga woofiisi tulina giddukanya emirimu gye gisigale nga gitambula naye ate naye eringa omuntu ali expensive mukko wategedde talya bye bali abalala kale ekyo kikulaga kinti obuvunaanyizibwa buneneko okulaba nga buli kadde wateekeddwa okubeera upkeep asobole okuba nga afuna emmeme ekyo yeetaaga ate ne yafuna nate obuzibu naffe ne tubufuna oluvannyuma abalina okulwana okulaba nti abeera mu mbeera tebakugamba nakwejjusa kungi anti one time zikula twamutwalira ku sabbuuni n'atunulira bwati sabbuuni n'agamba nti kalule mulula bino ebibundeetedde bigenda kungasa ki kufa ate kiki n'agamba nti gwokimanyi kati ninganga taata nafuna famire kufa kiki n'agamba nti gwomanyi abasibe bempangala nabo kati abangi bantegeera era bantegeera kati bonna balyakunze wuliriza ebigambo byamwe Matayo bw'omutwalidde omuti gwa sabbuuni gugire nga gumutambuza n'akugamba ekitone nnyo neetaaga emiti 10 ejinzo tutambuzaako wiiki okitegeera lwaki nti bwe yasangayo eri kati bagamba yono Matayo kati ne balabira ddala nga bafunye taata so nti Matayo tugenda okumaliriza nga si yatuvunaanyizibwako yekka ate ne famire ye oli ajja agamba nti kati ate bali mubaagaza ki si ffe tubaagaza naye Matayo omuntu yenna kati nga Matayo ku mbeera gy'alimu okumuweeza emmeeme aleme na kubanga kugamba ba stressed nnyo oyina mukolera ekyo kyayagala oba mukitegedde naye nga kakasa muli bantu balungi ekyo mukitegedde nti tasobola kubanga alaba yujali ali mu mbeera nnungi kasabbuuni akafunya n'ekyokulya kifuna naye ng'ate bano baasiibanyumya nabo ne bashiyalinga embezi na buli kimu kyonna ate bonga so kati amaliriza nga akatono kalina akashiyalinga ne bali ensonga kinti olutalo lutulekola okulaba nga lwakiri tululwana naye nga lujja kubanga lugguka ekikulembera mu byonna lwakiri tulowooza nti bwe bugumiikiriza n'ogezaako okubanga tusaba bakama baffe abatutwala lwokubbe mu kifuba nkiddamu nti bwe gaba nga alina amazambi ge yakola gonna tugire tugambe nti ate zambi kye tasobola kubanga zambi kye tasobola kubanga lisonyiyibwa kitegedde bw'ata atatta muntu bw'aba eyogera ebiyinza okubanga bingi gadde nga tugamba nti kale igwe tutegedde teriyo omuntu atasobya naye bw'aba bwe yasobya nga wali wanene nga tugamba nti igwe mirembe n'emirembe gyonna mulya paati eby'omwana mwe y'obutukuvu emirembe n'emirembe Mukama Katonda abankuumire awe mbasiibulidde bw'anaabaawo ekyawukana ku ekyo ndidda naye nga tetujja kujja nnyo nga luli bwe kyabeeranga mbasaba nti update zonna zimufune zikwata ku Matayo nga si za wano bulimba nkiddamu nti bulimba baana banoonya content kayiraga olw'omunkwasa ennaku ng'ate mubibuuza nze kakati ono agambye ng'ate akati Matayo nembuuza wabidde ludda wa by'otowulidde wano mugezeeko okubanga pulizi mubyegino walinga Mukama Katonda abakuume nammwe mwekuume naffe tugezaako okwekuuma naye Saala nkulu nnyo akuume.